nyor accident and yemije shemayala je utarani amye basi ndijonda kaluli basi. It's about Roger reporting for Elgon Radio 95.4 and of course we are reporting to you live. Abana bakafa baliwo abiri mu abana abiri ne director. Director of them zaita. Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo kama tukwebaza olw'amakya amalungi tuganyika mu ndagaano y'omusaayi gwo bwe mutukuba atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala webukeeredde amawulire si malungi nnyo mu abaagafunye it's okay nimwe abatannaba kugafuna ndowooza tugenda kuba nga ate tugabatuusaako abaana sofa abaakakonfamingibwa nti bafudde bali baana 23 akabenje akalala akaguddewo esaidi za Kapchorwa ate bus weyakoze eki ndowooza yagudde ate bambi abaana abadde bagenze okubanga ate mbu basoma bakibiina kya 7 mbu n'ekyomukaaga ne bafiirawo. Essomero balita King David Junior School Ndejje lisangibwa ndowooza mu disitulikiti y'e Wakiso badde bagenze e Kapchorwa basobole okuba nga ate bakola tuwa yaabwe. Sigenda kuba nga ate njogera bingi kasooke nkutwale Kapchorwa olabe ebyabaddeyo. Konyo because Salvinia Sabut Roger reporting for Elgon Radio 95.4 and of course we are reporting to you live from the scene lokatok na accident am tawe ang mangmokle katabilet nyo nye mikishe male kiyat aret amnye kaluli basit aret angu priyomata ka banganye kaket chekichak katok the accident now all dobiko tokon dolekok tokol jo kayu niski jaga jek per Kapchorwa hospital jit chini bala kabok leko kalaki aje kabok chiti on spot batala klami kunyoru treatment now miskulu ndin lit by Entebbe and now ngalekto je mi to kuba andanyi and we are reporting to you live amu jackpot the spot now loka talk ne the accident le kulo talk ne nyoko bagek sometime back you remember there was a time you talk one accident nyo pertoge matageta ke and now ngalekto so basit nyoga je video do basit nyo miteo bandanyim Pika chicho kami ko koloshi from within this area jo kami ko koloshi na magago this accident. So the fact is we cannot establish the number nyeba bigo jo kabok but the truth is ka chitini la kama kubok lego galagi and ala klami kunyori treatment Kapchorwa hospital. So ka attracting and bigo je jonga koromen ngalekte ji do ngalek this accident laga ko because that's why we are nyor accident and yemije shemayala je utarani amye basi ndijonda kaluli basi
ready kakara red completely now migishim kata bilet le je unle basit ne kakara red so that is the bus mata kan yo mata kan banga je mig kerje itu anyale amela kakara garet right about now lego kicheba sukulut nyemi entebe jegura le King Junior Primary School and now this is happening right about now already me kata bilet je male ya taret panda ni now you ka tok na then mi barwan de ka tok ne so panda nya ber ya ta kai ni lego ka je for la capture hospital mi ala ka serem ele center now ngale kije mi lego ta hin ami le ka je ji tini do driver la ka ta ka santi tini la ka me driver on spot mi ade ko kala ke ji tini bale kabok pagengo on spot ngale kajo je mi ka to go and this is happening right now now we are coming to you live kale kyekyo ekiri capture bekyade capture ekiro ky'olunaku olwaleero nga bukya kati abazadde bwe baawulidde ebyo bambi ne basalawo balumba essomero buli omu ategeere oba abagenze capture mwabaddemu ababe oba nedda era ku ssomero lyabadde miranga ate nakwazirana aba bafunye amawulire agataabadde malungi abaana baabwe abafiiridde capture kankutwaleko ku ssomero ku King David Junior School abazadde ate nga batuuka ku ssomero. Kale ababadde bazadde babadde nga batuuka ku ssomero kati katukuweeko okubamu ababaddewo nga banyumya olutabaalo luno olwaviiriddeko abaana okufa baasi kyekyagituuseeko kubanga omu ku babaddewo bo bagamba nti ono driver we baasi ndowooza yaliko ekikyamu bamugambye emirundi mingi nti eyo baasi ate kyasobola kuba nga yeeyongerayo mu kutwala abaana ye n'alemerako nga bagamba this is a minor issue basi ekyasobola ddala basi mubagikanisa emirundi egiwera naye ng'ate driver bamugamba abaana tetubazaamu nga ye alemerako paka ekyo ekyabaddewo ekitali kirungi ate wekyatuuseewo. My name is Sabil Abdul Haq. I am a native of Greater Kasarem. This accident happened mysteriously. It was too fatal. It was people who had come for a study tour at Kapchorwa since it's a tourism site. It happened like this. After the bus reaching Amgul sub-county, the bus happened to get a mechanical condition with the peoples. The mechanics offloaded the peoples. Then from there, they requested for the mechanics to come and repair the bus. When the mechanics came, the driver insisted, even after senior drivers of the air told him that please, if the bus has an issue, you help us and you tell us reality so that we can get other means of transport to take these kids to the tourism site. The driver insisted. He told us he knew what he was doing. Now we also kept cool. We kept calm since he knew what he was doing. From there, the bus tried to be a bit fair. Then after that, the students were again put back in the bus until corner, that is Towe, around Towe area. That's where the learners again got off when the bus experienced another mechanical condition. They told the driver to still insist on transporting learners. The students, the pupils were again told to foot from corner to CP Falls, that's in Kaptogolo. Then the bus remained being maintained in the corner trading center, that is the sub-county. The pupils went to Kaptogolo. Then from there, they used shortcut to CP sub-county. When the bus got ready, the bus climbed uphill freely without the pupils. Reaching in CP, they had finished their exploration. The pupils were again requested to get back into the bus. Still, the natives insisted. They said that no, driver, this bus is not good. The mechanics were even still working on the bus in CP, but the driver insisted. We told him that please, we can get for you other means
to put down these kids and take them to wherever they are reaching. The bus driver insisted and told us that he knew what he was doing and the bus had a minor problem. Even as we took it easy, we left him to load his bus. After loading his bus, students were being counted to get the bus. From there, in short, after them traveling from Sipi, in a minute of 15, we heard of sad news that one of the buses that had transported people had crashed in Chekwatit, that is Kawo sub-county. So the bus had a mechanical problem? Yes, the bus had a mechanical condition which we explained to the driver and the driver insisted. Okusinziira ku Minister owa local government ate nga ye former Minister owa youth and gender Honorable Balamu Balhale eddala eryo lyensumbuwa yabaddewo era yatuuse ku site eyo n'alaba ekyabaddewo. Amannya ag'abaana abafudde ndowooza baagakusomedde era naffe leka tukwongera akatambi ako oba muzadde ng'oli eyo n'owulira oba omwana wo nga erinnya balisoma kiba kirungi n'odduka ku ssomero n'okonfaaminga kuba abaana abamu bafaanaganya ki? Bafaanaganya amannya. Leka nkuwe Minisita Balamu ng'ate alina olukalala lw'abo ababadde bakakonfaamingibwawo akaseera ako nti babadde bavudde ate mu bulamu bw'ensi. Abaana bakafa baliwo 21, abaana 2 ne director. Kuba director afudde muzeeyi yitaddeewo. Kati mulinako Kiyimba, Nakaweesi, Lwakisira, Musitwa Iyani, Nyangake, Sendegeya, Ochulo, Joshua Kamu, abalamonya tunagalaba naye bagenda kuweereza ebifaananyi. Kati n'essimu eri ku WhatsApp. Kati ngenda kukwoteke ku WhatsApp y'abazadde. Kwoli ku WhatsApp y'abazadde? Kale ngenda biteeka kuno. Then mbiteeke ku WhatsApp y'abazadde bamanye abafudde naye nga bali capture. Abali mu ddwaliro bali waddeko bagenda ate lwaki nkulimba wana bagenda kutereera abali obubi babadenga ngaabi abaana bagenda kutereera balina kati abamu babatesana mu general ward. Sirabanko bana abasawo beeno bakola abaweddemu omusaayi babateeseeko omusaayi. Omanyi nze sikunyumiza byesimanyi nasokedde embaali nengenda ebulambuli nenzija amalwaliro gonna nga lisembu nengenda Muyembe nengenda simanyi Kaseremu kati ndi Kapchora ndi wamu ne minisita w'abakozi neda bagenda biweereza bagenze bikuba ebifaananyi bibaweereza. Bajja kulama abasawo bakola kye basobola. Abali obubi Nakawuchi ndowooza abisi Nakawuchi in the ward. You saw the name? We have few girls here. We have only some 2 girls are here and then majority at the other side. Can you find out Nakawuchi? Who are these ones? Who are the 2 here? Just after here. The next 2 here there are 18 in total. I'm saying the names here. This one is Ali. We have a Jemima here. This one is Alipke. Alipke, This one is Leda Musida. Bring the fight. Kaba? That is Kaba. Kaba. Israel. This one is Mali. You get the fight. Can you read the name on that page? Put on gloves and read the name on the t-shirt. Yeah, that's what I'm saying. No, I've known why we should only now my t-shirt, no one will blame me that I put on one t-shirt. No, everyone will say that man, I know him. When you plan more than one. So look for the girl called Nakawuchi. Nakawuchani? P6. By the way,
aba P6 ayinza okuba awonye kubanga P7 ne P4 bwe bafunye obuzibu. Kale kitalo nnyo kitalo ddala eri abaana abo bamusaayi muto kubanga ate obulamu bwabwe bwakomekereza mu ngeri ate efaanaganako weetyo. Kakati ebibuuzo bingi kubanga tewannayita na wiiki twalabye train awo ng'etomedde bbaasi abaana abamu aba essomero lyawe era Wakiso bangi ne basobola bangi ne babuuka n'ebisago bagambye oba omu yeyafa simanya awo bulungi naye nga akabenje awo kali mukono. Kakati ekibuuzo Kapchorwa abaana be Wakiso bagenze kolaki? Abaana ba P6 bale bagenda kolaki? Naye ndowooza masomero agamu mubeeremu tosobola kujja mwana wa Wakiso P6 n'omutwala Kapchorwa. Biki ebyo eby'amaanyi ebyo bye bagenda okusomayo? Biki eby'amaanyi bye bagenda okuba nga bayigayo? Simanyi kubaza siri mukugu ate siri mu Ministry of Education nja okuba nga balinayo bye bagenda okuyiga naye distance nga nnene bano okuva eWakiso wulira Kapchorwa tetuganye ne kumpi basobola ofiirayo naye P6 bibuuzo ki bye babuuza ebiva e Kapchorwa? P7 bagenze tuwa niwe batwana nga wala naye nakyogerako mu show yange eri ya abaana train yatomera emmotoka naye nga abantu abamupangisa emmotoka ezo bbaasi nga badriver bakwata nguudo ndala okitegeera oyinza okwekanga nga oluguudo gwe gusoose oluvuga. Ekyokubiri baana bamupangisa emmotoka mubeere bagezigezi ozobola bisitole bya driver ebyo ate agaana ate bw'ojja tuuka noweebuuza yabadde aluubirira ki? Sawa boogera bingi yabadde aluubirira ki? Bamugamba paasi kirabika tufune endala etwala abaana tejja tuuka agaana. Gamba ono driver kiki ekyabadde kimutembye ku jjoba ng'akimanyi bulungi paasi baagikanisa emirundi giringa 3 okusinziira ku yabadde ayogera mu katambi ako. Naye ne bamugamba katufune bbaasi endala nedda n'alemerako. Kakkana abaana baffe 23 sofa abaakakonfamingibwa nti bafudde obwawe enamba eyinza okukola ki okweyongera okusinziira ku gava esaidi ze Kapchorwa. Si kirungi nnyo by the way kubanga ni space of even not a week tulaba ate kino kituuseewo ate tujalaba ekirala nga kikola ki kituukawo. Ndowooza Ministry of Education and Sports yeeveeyo n'ebyentambula simanyi kuba ebintu ebimu biri spiritual tebimu biri spiritual abantu tasobola bitegeera naye ebisoboka ndowooza bagundi b'amabaasi abo abamu oba kyetaaga buli mwaka ne baddayo ne baba reviewing ne baba simanyi nakumanya naye si mawulire malungi by the way 23 that's a big number. Baana bangi nnyo P6 P7 can you imagine? Mawulire si malungi agafubutuka saidi ze Kapchorwa. Sazadde mwenna aba King David Junior School Ndejje ate atubasasiddeko nnyo management y'essomero nayo tugisaasiddeko nnyo. Ndowooza mu katambi akamu nkulaze omu ku babadde abakulu abadde bakulembedde abaana abo omukyala nga yeebuuza ki kyagenda okugamba abazadde nga naye takitegeera nga bimutabudde. Amawulire agamu agalaga nti ne director ayinza okuba nga bamimbu yawumulidde mu kavuyo ako ng'empuliddeko ag'omunkuubo bambi naye ayinza okuba nga ate yawumudde mu kabenje ako. So mawulire si malungi. Simanyi oba gavumenti egenda sala magezi ki okuba nga ekintu kino
kikoma. Simanyi tulinze alipoota y'abakugu basobole okuba nga bataputa ensonga ezo, batubuulire kiki ekyaviirireko akabenje ako, ate ani avunaanyizibwa ate ku kabenje ako. Naye omuntu asookera ddala okunenya driver kusinziira ku g'omunkuba agava eyo, kubanga baamugambye baamunnyonnyodde nga baasi eno tufune endala wa ng'aye alemerako. Lowooza y'omu ku basuspect abayinza okusooka bannyonnyole kiki ekyaviiriddeko baasi eyo okuba nga ate emulemerera n'erindiggula ku ttaka, ate bambi abaana 23 bwe batyo ne bafa. Mawulire agalaga nti abaana abasinga bali mu malwaliro, ate Kapchorwa Mbale n'amalwaliro ageetoolodde awo bakyafuna obujjanjabi. Baasi ey'okubiri yo yabadde eryokke, teyafunye buzibu, emu yokka yasobodde okuba nga ate egwa. Kibi nnyo ddala, bazadde abo tubasabira bambi Mukama abagumye emitima, kaseera ke muyita mu si kangu. It's not an easy moment by the way, si kyangu nnyo, kibi nnyo kubanga incident eno ey'Embale ey'Emukono yakabaawo erise bannayuganda mu shooko, kati ate yiino endala y'abaana 23 ate ng'ennamba ekyalinnya nayo bannayuganda beebuuza ki ekigenda mu maaso. Tujja kuba tukyali awo endala ekoleki kati biri mu masomero, baasi z'amasomero kati ezitwala abaana kati ze zitandise okuba nga zikola ki, zifuna obubenje obufaanaganako ate we butyo. Naye bantu balina ebibuuzo bingi. Abaana ndejje wano Wakiso Kapchorwa bagenda kola ki P6 P7 te otunula abaana abamu badde bajjamu nga bamu bato balinga aba P4 P3 naye munaye abaana abamu ndowooza basoma bakyali oba abalala babataddemu obuteesi simanyi, naye nga amawulire agatambula galaga nti kyabadde kibiina kya 6 n'ekyomusanvu. Bambi ab'ekyomusanvu banaatera n'okukola ebibuuzo byabwe mu myezi nga 2-3 okuva kati, bajja kuba bakola ebibuuzo byabwe ebikomekkereza, ate levo yaabwe kwe bali bambi abamu baabo bayinza okuba ate tebagenda kusobolerako ddala kubanga ate babikola. Bagenze eyo ewa Ssenkaaba bakadde gye batambula nga bawese obugongo. Kale mawulire si malungi nnyo, naye kibi nnyo, kibi ddala tegasanyusa. Bibuuzo bingi, ansa ntono. Uganda beebuuza, zadde bali mu maziga. It is a big shock. By the way, it affects even the school kuba bazadde bangi bazadde ayinza okufuna entiisa abamu ne bajjayo abaana baabwe wadde essomero teryakigenderedde nti an accident is an accident. Kati balina noonyereza abakugu bazuule ki ekyaviiriddeko akabenje ako okuba nga ate kabaawo. Naye ebintu ebimu biri spiritual. Nkomyawo nze ebintu ebimu biri spiritual naddala wolaba nga biddiringana. Manya ebintu ebitano kiddiringana wala ate eri baasi yabadde etwala abaana basomero train egitomera, ate zino baasi z'abaana basomerera alogera jawulira nti ate ddala baasi era yasomero. Abuuza naye ate somero kiki ekigenda mu maaso? Naye mawulire mabi. Bazadde mubasabireko bambi oba osobola. Naawe alina omwana King David ate junior school Ndejje, wubayooko olubi lw'ekigere olabe ate ekigenda mu maaso, oba owuwo ali safe oba yabadde kwabo abagenze waba kwabo, ate osobola ofuna amawulire ag'enkomeredde oba awomu ku bakaawonawo oba waatyo yagenze ennyindo gye zirembekera mukoka. Kale ndowooza kaneetoolemu katono sigenda kubanga ate nsukka wano. Mawulire si malungi ge tutandise nako olunaku olwaleero, naye Yesu asigala ye Mukama, ekkubo n'amazima n'obulamu. Gwe nnaatannamufuna kalibadde kaseera kalungi ate n'omukkiriza. Leero njiri enkya musango. Abaana tebaategedde nti osobola okukya olunaku olwaleero nga be bamu ku mbuyaga ezikaza engoye. Kati gwe oba ofunye akakisa
sobola okuba nga ate kakkiriza Kristo beera mukama w'obulamu bwo kikole olunaku olwaleero ate osobola okuba nga ate ofuna obulamu obutaggwaawo. Gamba Yesu kwebaza olwaleero kubanga onkuumye nga nkyali mulamu, kuba obulamu bwange obeere mukama waabwo era omulokozi waabwo, saasira obutali butuukirivu bwange, nze n'omusaayi gwo ntukuze kwita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina ddala. Kanetoolemukko bannaaye, netoolemukko mawulire si malungi nnyo ddala. Enkomawo tuddeyo ku programu zaffe eza bulijjo naye tubadde tuteekeddwa okuba nga ate tubawa breaking news eyo ate it is a national matter. Buli omu kimukwatako, nze okuba nga si baabo baafiiriddemu naye oli muzadde ate naawe olina abaana ewaka. Dakika zijja kuba ntono, kankomewo. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.